Munnange olunaku lumu ku makya ennyo enkwale yabuuka n'eva mu nnyumba yaayo n'egenda enoonye ku byokulya era nga bulijjo bwe yakolanga. Enjiibwa yagira enkwale evuddewo n'esogga ennyumba y'enkwale n'esiiba omwo. Enkwale bwe yadda akawungeezi yeewuunya nnyo okusanga enjiibwa ng'ewambye ennyumba yaayo. Enkwale yakanda kugamba njiibwa nti fuluma enju yange, ng'enjiibwa ewoza kimu nti ennyumba yaayo. Ndaga ekiraga nti ennyumba yo ng'enjiibwa yeekaza. Okuwanyisiganya ebigambo bwe kwasukka wakati w'enkwale n'enjiibwa zaaleeta Wajjaayu eyayimirira wansi w'omuti enkwale n'enjiibwa kwe baali bayombera. Wajjaayu yabakomako okusirika, kyava abagamba nti ye yali mugezi era yali mwenkanya. Yabalagira okuva waggulu ku muti bakke bajje abataawulule. Munnange kye bataamanya nti kaali katego. Bakkiriza kyokka bwe bakka Wajjaayu yababuukira omulundi gumu n'abataagula n'abalya. Munnange n'obulamu bwe butyo. Bw'olemwanga okukkaanya ne muganda wo omugezi afubutuka gy'afubutuse n'abalyako ebyammwe. Abooluganda bangi abalemeddwa okugabana ebyobusika byabwe bwe bafuna abataawuluza ebyobusika byabwe abibabbako bubbi. Kansuubire olina ky'oyize mu mboozi eno ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalo.